era oluva wano nga ngenda mu massage mwana gwe bagenda kunkolakolako basajja banno babakazi basajja babakazi banno abagenda kunkolako nze nganza abakazi be bakola naye nze ngenda kusaba omusajja kuba n'abasajja bakola lwaki ngenda n'omukazi nga waliwo abasajja lwaki osaba musajja automatically naawe ekyo oba okiraba nze ngenda nyigibwa omukazi munange bw'ova mu mbeera bwenva mu mbeera yanamanya naye kati osobola okukwata mukunja omutwale wammwe ddala oba olaba osobola okwagala mukunja omanyi lwaki nseka lwe nabasanga eri mwalina laavu etagambika nze ngamba kwali ku papa ani ya papa gwe ye nali mpapye nga manyi nfunye omusajja naye mwana gwe nali nfunye ekiteega mukunja kiteega muki mu mbeera ze abula ekiro nze nsobola omusajja ntolokako ekiro ssaawa 9 n'agenda okusera yeeyita mukunja atasera anti era musezi nze yandimbalimba nga omukunja atasera just nickname naye nagenda olaba nga byaddala really in English really mukunja watyo naawe kati golo nze nyogoga amatu ye nga ate anyogoga nyino kugaye mukunja yali anyogoga nnyo kubanga yavanga ekiro ssaawa 9 n'antoloka kati ayina akaddagala keyalekanga nteredde ku mitwetwe nga kati eno bakalumako eno mabega ne mu maaso ne kajjira bwe kati ebitititi kati aleka akantaddewa ku piro obutazuukuka kaakati muno mwempungira wungira ngenda okuwulira radio yeteekako ng'eriko essaara la pasita Bujingo akola ebyessaara ssaawa 9 nti ndagira emizimu gife nempawamuka kati mukulu w'amantuka nga mukunja tali mu buliri kali akati katambula kava wansi ku piro ne katambula ne kanona mukunja wabweru akomewo ati yali mulambo nti gwali mulambo kiri kintu kyali ky'abawarabu ate nga munaye kifumitira ddala naye mukunja munange yakinzinyako oba kati mukunja ali atya bambi omundabirako eyo kyamwambala kati naye bwe kyali kikola naye bwakola kati Sheebah yakiyina kyoba omanya nti kati Sheebah yakirina kubanga naye kitambula kiringa ekikolimo. Export TV to the world. Abalabi baffe abalungi oli ku Export TV tuli ku mutimbagano twaguwamba that is YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter. Teka mu Expo kiri XPO TV onyumirwe ensongo subscribing amanyi omwana soda aberero saamutegedde obandoza akungubagira Isma Olakisisi tuli okufa yali ku kamera tuli ku Mystic Masi. How are you? I'm okay darling, how are you? Mayino oluzungu ni these days nasoma enjeri gyobera wano ku Mystic Saloon wane wandegeya olina okuba nga omanyimu ku luzunguzungu muko nze atalumanyi setantalo babakozi be balumanyi no ja otwaniriza buli omu olaba twaniriza abaana abato betusiba kati ate ono atamanyi luzungu kyentegeeza nti wano ku Mystic Saloon bakuyigiriza ne ku luzungu bajja kuba bakusiba naye nga akusiba akanya kwogera mu kazungu nkayigidde wano bulungi nnyo walayi nkayigidde wano sokolagirira kulaba ku Expo Saloon ene esangibwa were ekola biki esangibwa wano ewandegeya opposite ne bank Stanbic Bank emabega waayo so ekola ku massage basala enviiri n'abakyala babakolako basiba bulungi bakola ku njala bakuuta ebigere gwali eyo ng'olina enkyakya mukwano jangu wano bagenda kutereeza amasuuka yes bangambe enkyakya tewona enkyakya ewona wano bagijjawo ogenda ng'ekigere kiteredde obadde ki wano bagikuuta n'ogenda ng'oteredde bulungi nnyo bakola body massage era oluva wano nga ngenda mu massage mwana gwe bagenda kunkolakolako basajja babakazi banno abagenda okunkolako nze nganza abakazi be bakola naye nze ngenda kusaba omusajja kuba n'abasajja bakola lwaki ngenda n'omukazi nga waliwo abasajja lwaki osaba musajja automatically naawe ekyo oba okiraba nze ngenda nyigibwa omukazi munange bw'ova mu mbeera bwenva mu mbeera yanamanya basaba ne banyangala tunanyumyamu kibozi kyaffe kanyongera okulagirira bw'otuuka mu bitaala by'ewandegeya ng'ova e Kampala obanga avuga bagiyise Sapolo Road si bwe kiri nga wakavugawo kati n'okuva mu bitaala waliwo Stanbic Bank kati ekikubo ekyo ekikkirira nga tonnatuuka kwennyini ku Stanbic ekikubo kyennyini kiwetera ku yo okkiriramu katini oba ogiraba Mystic Saloon nange wendi wano nange bangambye bagenda kunkolako nnyane Lavu mase otubuzeeko laavu yammwe ne mukunja atasira yakomawo naye kati osobola okukwata mukunja omutwale wammwe ddala oba olaba osobola okwagala mukunja
omanyi lwaki nseka lwe nabasanga eri mwalina laavu etagambika nze ngamba kwali ku papa ani ya papa gwe ye nali mpapye nga manyi nfunye omusajja naye mwana gwe nali nfunye ekiteega mukunja kiteega muki mu mbeera ze abula ekiro nze nsobola omusajja ntolokako ekiro ssaawa 9 n'agenda okusera yeyita mukunja atasera anti era musezi nze yandimbalimba nga omukunja atasera just nickname naye nagenda olaba nga byaddala really in English really otandise n'oluzungu lwenkulaba yali ng'ate musezi ebyaddala ye yaŋŋamba wali wamuloga okukwagalayo laavu gye yalina gy'oli wali wamuloga n'omwerabiza King Sheebah mazima era nga ndogooyo era n'atugamba ofuuwa emmindi naye kwetegereza emimwa gyo baba misitiki bagikozeko dda munnange gyabadde no gya bulaka bankuuse ne kagundi bakayita ka scrubbing ofuuwa emmindi kituufu emmindi sigifuuwangako naye waliwo yasooka okuntabulira ekizigo nekinjo ky'emimwa ne giba egya bulaka nga bwolaba donasiya naye wano ku mystic saloon nazze ne baginanka mambi nentereera era ngenda kumuleeta wano ku mystic saloon anakkiriza nga lwaki takiriza ajja kukkiriza tuddeyo eri mukunja yaŋŋamba oyo annyogoga amatu annyogoga ennyindo naye yali yandoga we nadde wa Sheebah eddogo ne lifuluka mukunja watyo naawe kati nze nyogoga amatu ye nga ate anyogoga ennyindo kugaye mukunja yali anyogoga nnyo kubanga yavanga ekiro ssaawa 9 n'antoloka kati ayina akaddagala ke yalekanga nteeredde ku mitwetwe nga kati eno bakalumako eno mabega ne mu maaso ne kajjira bwe kati ebitititi kati aleka akantaddewa ku piro obutazuukuka kaakati muno mwempungira wungira ngenda okuwulira radio yeteekako ng'eriko essaara nga pasita Bujingo akola ebyessaara ssaawa 9 nti ndagira emizimu gife nempawamuka kati mukuwamantuka nga mukunja tali mu buliri kali akati katambula kava wansi ku piro ne katambula ne kanona mukunja wabweru akomewo era yaŋŋamba mbu n'emusonga z'omu kisenge tomalaako naŋŋamba era agenda kwekwata ku spaayi bakufunire akaddagala ke bayita anipot bakulongoseemuko omuntu wa wansi oyo by the way anipot akola bambi kubanga nange gwenaaba nali bubi nnyo muki mu byawansi era nga womanyi ng'ovamu kandida we bityo munanga ndongooseza sikyavamu n'ekisu kya mukunja kyali kiwunya mukunja ali yakiteekamu omuntu ali abafu naawe ayinza okunanga aniput oyo akola biki ebyo aniput bambi ddagala ddungi nnyo liwonya UTI mu bakyala n'abasajja so tobeere eno gamba awo omukazi wange bagenda muwonya UTI ng'osigale nedda mukwano n'abasajja mukanaabo yes okakwata n'ofuuyira ku ngalo zo n'osiiga wali ku muti gwaffe bulungi mu ddakiika 3 n'onaaba n'amazzi amayonjo kagogola enseke kati mwe mwamanyira okunywa eddagala n'omala okunywa ngwe eddagala eryo we liyingira mu mubiri lwe lirongosa enseke lina eddagala nkugambye liyina sipiidi ya ddakiika 10 mu ddakiika 3 oluteekeddwa wansi bulungi n'otawaaza mu ddakiika 3 n'onaaba ng'akawuka kali kamaze okuvaayo biwuka byokka teri mbu ate sayizi kagyongereko simanyi kugambye olunaku lw'olikanaabo ojja kulaba ebintu ebikuvaamu ebiwuka olina okuvaamu olutatata olaba ng'ekyovu kya nakankaka kabijjayo toseka muganda wange anipuuta agogola kyogamba ne nakankaka tumuwaako banange mundeetere tumujjanjabi toyinza kuvaamu ekyovu bwe kityo ngu naawe oli mukazi obwo bukyafu kunogenda okwambala embalala ewa mbwe ekyo ekyovu yembalala si bukyafu fe abembalala nga tubeera n'ekyo kyovu mubanaki oba otwonoonye nnyo mubanaki fe tubeera ne lwenzori wa white toseka lwenzori wa white era gwe omukyala ali eyo ng'ovaamu ekyovu ng'ogenda okweyambula nikayo ng'eriko olutatata eriko oluzo lwa white mukwano oli mukyafu jangu weefunira eddagala lyaffe lya anipot osobole okuba ng'owona kasente ntono mutwalo gumu mu 2,000 ng'owonye ng'omuntu wa wansi alikkiriye bulungi nnyo ate tutambula nako muno mwe tuzungira mu bibbaala webale nnyo ofuuyirako wali n'abaana abato bakakozesa myaka 15 banange abazadde gula aniput obeere ng'ofuuyira ku tooyi mulemu okulwaza abaana bamwe ebirwadde yes naye njagala okampereko ne mukunja bayizawo era ova wano nako njagala bona banaaze Sheebah yaŋŋamba wali wa babbaawe nga wamuloga naye kati ekintu yakirina ekyo kitereke kye nze nkitwalawa anti kitereke kya Sheebah
ogwo mugugu gwa Sheebah mbangu twalawo era mwashi yalinga ku muntu wa wansi kati gwe tokimanyi nti nze nalina ekintu kye najja nakyo okuva e Saudi ekyali kinkozesa nga bangamba nfune gwe nkyeyambulirako nenfu abantu lwansondola obusente kwe kufuna Mukunja ne ngamba nange kangwe wano yagenda nakyo mama nze ekyo mbadde sikimanyi kuba Mukunja mu kusooka twalina Sheebah ng'ayomba oyagala laavu mase namugaa nedda laavu mase alina omuzimu ogumukozesa nendowooza nti yali alima ng'agezaako kusiiga nziro ate yansinga nziro ekyo kyo nali nkiyina weeyambulula bane neyambulira ndi bulungi ngoma kubanga otambula kiri nekikukwatira wakati w'abantu sooka otunyonyera ekintu ekyo wekyajjanga kyakolanga kitya kuba Mukunja yatugamba mulambo ningamba omulambo omufu gukola gutya omuntu ebintu teyali mulambo nti gwali mulambo kiri kintu kyali ky'Abawarabu ate nga munaye kifumitira ddala naye Mukunja munange yakinzinyako oba kati Mukunja ali atya bambi omundabirako eyo kyamwambala kati naye wekyali kikola naye bwakola kati Sheebah yakiyina kyoba omanya nti kati Sheebah yakirina kubanga naye kitambula kiringa ekikolimo nayino kiteeka Mukunja gwe nayagala naye akifune kati ne Sheebah wanaafuna bwe kityo kigenda okulanga ng'otudde kyo ne kijja kyo kitambula bulungi nnyo bwe kityo bwe kijja oba kikulaza weebase ekyo nkigamba saa ya mirimu kati gweoba gwe saawa zino ng'oyagadde omukazi okola otya nze ntula butuuzi bbali n'ensirika kati kiringa bw'owulira ng'oyagala akaviira akalungi n'ogamba mwana kandinye ka boda ngende ku Mystic Saloon kati ne kiriwo ekityo wekyali kyalinyanga ne boda sebo kujja ewange basebo ne banyabo tuli wandegeya leero we tuli okunyumizaamuko ne Love Mase ku Mystic nkugambye oluva mbitala byewandegeya ngodda bagise Bombo Road nga tunatuka ku Stanbic Bank kwennyini ekizimbe ekyo kuwetera bwoti nokkirira bw'oba ova mu Kampala ng'oyise mu bitaala kiba ku mukono gwo ogwa ddyo naye bw'oba ova eri sayidi z'eri Kaleerwe sayidi z'ewa simanyi ku bbiri eba kikono we tuli ennyumiza walabye ebyatuse ku mukadde waffe Ichuli gwe byakulese bityamu ababeera ndagandeka tonzijukiza mwana gwe tonzijukiza maama nze enfa ya Ichuli yakusanzeewa ekintu tekibanga kikomyewo kintu kyekinakomawo naye Ichuli yafa bubi nnyo bamututwalako nze amawulire gansanga nalina mutoyi mwana gwe wogenda muto oyo lekako leediyo saalekako leediyo nalina essimu yange kubanga nali ngenda nakukola kontenti wa toyi mba nkyakola nali ngenda kulaga bwe tukozesa aniputi nga bwe tumufuyira ku toyi mba nkyali kodinga bwente nagenda okulaba ka notification bakayita ka notification ninga akategedde naye okwogera mba sikategeera notification keeko sebo definitely kajja ku simu yange kowata ripu Ichuli nangamba oba Ichuli wange gwe nalina boyfriend owedde wemaraba oyinane boyfriend emaraba owemaraba oyo yasooka obambi okunzijako embuzi oba kyaliyo simanyi yanayotagaza muntu wa wansi mpulira kati nga nkuba olwesaawa eyo nali nzijukidde ex olwo gwe munange ex watolaba nti saawa zino obeera tomwagala naye bagamba ngu afudde omutima gwekanga ng'ate bazabaza yatugamba sirina bonna baafa kati nga mukubira esimu nga mubuuza Ichuli gy'oli nga ngamba gyendi ne mugaa nkulabye wano bakubika nagamba nti Ichuli yennyini yafudde muzeeyi nawunga sijja kukulimba simanyi kyata Ichuli kubanga ebiseera ebyo anti sijja kugamba nti oba lwaki bamukuba amasasi kubanga ffe tuvumya abantu wano ku midiya nakulaba weeyimbako mu ludda luli eri ku nsonga zatumwine ne ngamba mwannyina zaafa kinensi era n'osigalawo ng'okyalya ewa bwe wayimirira mu nsonga za abaana abaakubanga embuutu ku nfa ya tumwine nga kati kankubuuze nayina oyimirira olw'ensonga osanyukira otya omuntu afudde nze kankubuulire soda n'oba wanyiiza ku ssaawa eri esembayo mba munyiikaavu ne Donasiya bw'akutukira wano tetweyagala nze ne Donasiya siri mwagala talinjagala naye ate waafa mpulira ennaku naye kati amaze okufa gweokubya enduulu osanyuse bw'osuubira bameka bw'obeera okosa kulumbe nowaaba gwe nowaaba gwe nga taata we afudde oli nno ayimirira n'atandika okunyumya n'aseka n'agamba kakife owulira otya owulira bubi so bantu mmwe mwena abali ku midiya eno twegendereze mu bintu bye tukola Love Mase enfa ya Ichuli eno mwenga mwe ababeera ku mutimbagano aba bloginga yabawa kyakuyiga ki nze ŋŋanze yampa ekyokuyiga
namuno ku bantu bano abanene mu gavumenti tubalekere ebyabwe kuba teri agenda kungula Uganda kugitwala okitegedde n'ekirala tulekerawo okukosa abantu ojja kwetenda ntanze lavumase kasita siri mu byabufuzi naye ng'olina omuntu gw'ogenda okunyiiza agenda kugulira omutemu wa mitwalo aga omuntu asiibira enjala nze waliwo lwensiiba enjala n'ompa emitwalo 10 nange nkumalawo kati nsiibye enjala ompadde emitwalo 10 nga lwaki simukuttira kiva ku kyekyo ate njala bwavu mu ggwanga bwavu bungi n'obusungu kati bungi fedda we twazaalibwa twali tetumanyi tewali busungu nga n'obwokuba omuntu ejjinja naye kati omuntu ajja nakukona bwati wapata n'onyiigwa obusungu ne bwambuka oba kitegera tulekerawo okuvuma abantu kyentegeeza oba onfunye bulungi kyogedde bulungi tulekerawo kitegeeza nawe weetwaliddemu mbadde muvumi naawe nzaani gwe sitakubye wano simanyi olaba wali weeyimbye mudde tica lumbuye ne ngamba omwana tatya tica lumbuye ate twamukomyawo oyo matu gaabula gampunu oyo ye tomuwummuza w'omusange oyo tica lumbuye sisobola muvaako mpaka kufa kwange kasana yatugamba oli state agent naye state agent azijjawa zaalya bannayuganda bali mu struggle ate otegedde oli mu struggle ate osondera omuntu sente gweba ozijjawa enamba eri 0 funa wawandiika enamba eri 0700 883 46 oba 0754166938 eyo ye customer care number wano ku saluni we tuli bakubireko beyi yakuteesa akafo kalabika bulungi bw'okatunuulira ne service ndabye ennungi nnyo customer care ya mulembe oyinza olowooza nti VIP bokka nange mukujja nasooka nentyawo nengamba wano si wa VIP ffe bamawube tunaasibirawo kiddemu omulundi gumu abaana bakatememu ku TikTok audience mwe baki nze nali manyi nga ffe bamawube saluni bweziti tetuzigendamu naye munaye banyaniriza nga ndinga mukungu okitegedde so bambi tebasosola balina ebyana embooseera ebisobola okukolako mu buli mbeera yonna services zaabwe balina airdressing simanyi biki omanyimu abasinga obitegeera enviiri ebikandoza byebika by'enviiri wano byebasiba weaving n'endala nyingi gwe bakubireko babikutegeeze nebyesimanyi kati wano body scrub kyemmanyi egatta n'abasajja body massage deep tissue massage ebeeti eyo ebetya bananga deep tissue massage tulina hot stones netubeera ne sports massage so okay bagenda kukolako mu nviiri ensonga zibeere malidaadi sana naye tunaba twagadde tuyinza okufuna omukyala awo gye bujja n'atunyonyola lavumase tugenda mumaliriza ng'ensonga eziri mu ggwanga tuziwumbawumba isima yabadde yakafa nawulidde yabakayanira drone kwegamba abannayuganda temukyalinda na muntu kufa kubulirayo nga mukayanirawo ebyobusika olaba babikayanira ng'omuntu akyali mulamu olwo aba afudde naye nze gwe ndikwata ng'akayanira ekipale kyange kyenajja Saudi ekyo kyekyobugaga kyendina ekitegeeza Calvin Kayanja kye yatugamba ekyali kituufu nti kyobugaga kyolina mu bulamu bipalepale bigwegwa ebiziina ate oyo Calvin Kayanja naye mawube kati yabadde akaabaki oyo muluwenkwe kweka byobuzigo bw'ekirogo olwo Calvin Kayanja tugambe nti yabadde alumiddwa nnyo abantu abafa kyova olaba bamugyako akazindaalo ng'ayogera nosense ne bamugyako akazindaalo mulumbe nze Calvin Kayanja so anamweriranya kuba naye andabikira ng'omutemu obadde okyalama nti alikwata ku kipale kyo omuntu aliraba nga nfudde najja n'akwata ku kipale kyange ngu kyekyobusika kitwala nze omuzimu gwange teguge ebyo bye mutayita abantu ne mumala obba kuba amasasi ne mulowooza ngu bazikidde nze omuzimu gwange tegugenda zikira ngenda naawe ankubye n'oba bulaya nja kujjayo ate nkangakanga ki sikanga kati nze ndaba omuntu ankabirira ate ne ku mufu wange saagala muntu ankabirira wano ng'omusajja abadde ng'ayogera nga temusobola namuwa ku ssente nti oyogedde bulungi wabula yamaze okufa ne mugamba liipu tobinkolanga nze wange tojjayo ng'onsinikirako amanyo ng'oze kuziika nga weekaabye amaziga g'ekirogo mujje ye sente banange ku olwo ne muzimpa nzibaliisa muzimpe bane njagala mabugo gange saawa zino
ngenda kufa mu mpa amabugo gange omanyi zinena ku kati batutiisatiisa maseravu gwaddako donasi yagwaddako oli namba mmeka nze bangambye ngundi namba 7 naye era namba 7 nja kuba ndiddeko amabugo asooka bwafa nga tumuziika wabulayo wiiki emu nga tutamala emirundi junior namba 2 oyo weba namukolerako ngeza amabugo ezange tezijja keizi naye mwali lumbuya no yabitugambye oyo nawe diversion kyabulwa amatu kiina amagezi lwaki teyatugamba ng'omugenzi agenda kufa anti yatugamba ngu ye bya gavumenti abeera abimanyi ono yagenda okuddako agita security alert tagenda kuddamu kuwa paka mu gwa 8 n'alabula keizi tamala emirundi gashumba negwe ekyo ekisajja okimanyi nti Kenzo Spice Diana ng'ani akyogera simulumbu ye yalagudde naye kati gwoba olaba ddala mu bantu ng'oleeta kirumbu ye kye kiringa ekibizi kyatugamba sali musale yafudde twali awo ng'omusajja tumulengera ng'azina amazina ku pati ddala omusajja ategeera lumbuye nawe amaanyi gakugwako lumbuye va ku bantu naaga amatu agakulinga engamiya va ku bantu lwaki tobikiramu nnyoko nyina tagenda kufa kulisita ateekeko nyina ne kitaawe naye yeeteekeko kubanga naye sisuubira nti agenda kudda wano mu Uganda balimu okukikwata gomaye ebbanga lyalimbidde abantu gavumenti nyiivu Uganda nyiivu olaba ne bennyini ab'ekibiina kya nuupu nabo bennyini bamukoowakowa dda Mase tuddeyo ku ka anepoti nga tusiibula bakadaama abali ku kyeyo abatera okwesaviisinga ka anepoti oyinza kabakubiriza nkozesa etya ebbayizayo ka anepoti bakadaama abo engeri gye bakozesa nnyo ebbiringanya akataapu kagenda bakolera naye nga gyebiri ebintu ebyo ebyaki ebya bbiringanya n'obutaapu kati engeri kyabadde ekisiibo kati saavisi bazimaze ekisiibo bbiringanya bamungi kati abawarabu kasita bavamu ekisiibo bate bakyagula bambi basajja baabwe kikyotegeeza biringanya be basajja bakadaama ku kyeyo yes automatically kati obadde oyagala emyaka ebiri akole ki naawe kyakutuukako okwo kati ngenda kwogera ku kintu nze ompise lumbu ya divers nga kyaba kyantuukako nze naye nali wakataapu bwebbaawo kaali kataapu munange ate mu misinga bambi ng'olutuuka kuba kataapu kaba kakula bwe kati akayiwa amazzi mpozi ng'obweyo bwanjawulo anti nze ndi wembalala soko nyinyonyolemu akataapu ako katandikako tuyambe banna abali omwo abandyesanze okwekozesa abe katoyambaani abe Saudi bakimanyi kati oli kunva zaabwe ozonoona akataapu ako kakola kataapu nze ndaba ng'eba yawutunula wansi anti kati mwe buzibu bwammwe Uganda mulina agataapu bali abawarabu bakola obutaapu kasumulula agokya n'aganyogoga n'agagenda eri ku lw'embalala ne ku luguudo lwa Baku kati kaba katunula kati bw'omanyi ffe tumanyi bwe tukatetenkanya naye nga bambi abadde babikozesa bambi mbegayiridde bituuka ekiseera ne bikose enseke nyamba okozese anipoti omunaabe ayingire agogole enseke ezo obukyafu buveemu obuwuka obwo omanyi waliwo yangamba olugero nti ebibi bisiŋŋana okwagala maama wo oyagalamu nnyazaalawo byonna bibi ku kataapu ne bbiringanya kyekisingako obubi biringanya mwana mubi biringanya munene naayinza n'okumenyekeramu lekati akataapu kakuba kungulu ate kagenda munda anti bane kuba bagisobola saluuni omanyi ontwa speed nonderabiza oluzungu kulwa mistake saloon ani mystic saloon munzikirize tufune mami waneeno simanyi oba sipayi okoze otya mami yandize ne twogerako ku nsonga za mystic omanyi bagamba tuli mu Buganda lubaale w'omulamu takola ki tasamirirwa mami asobola okuba alina kyamanyiko mami oli otya Ndi sebo gye baleko. Bale maina wa luzungu amanyi n'Oluganda. Manyi bulungi sebo. Nze bampita omwana soda nkola ku Export TV ate gwe. Faith nkola ku reception assistant cashier wano ku Mystic. Kati soko otandike ng'olagirira abantu Mystic weeri then oleko tubulire services zammwe. Mystic Beauty Unisex Salon Unisex Chegeza abaami n'abakyala. Tusangibwa amabega wa Stanbic Bank ewandegeya oba opposite Posta Uganda. Wetusangibwa sebo. Kati services zammwe biki bye mukola neno ku Mystic kuba kati go bimanyi bulungi nnyo okunsinga. Tandikira. Tulina section y'enjala. Tulina section y'abaami kusala nviiri. Tulina section y'abakyala, tulina massage scrub.
section generally ziri nnya. Yes sebo. Akasente kammwe kali katya kuba ndaba ekifo kirabika bulungi buli kimu kitunula okuba nga kiri expensive. Temukola ku ba state house bokka. Okubeera expensive si kyekyo kunyiriza kifo naye ng'ebbeeyi yaffe nnungi nnyo. Nange nsobola okuva eri mpale nywera miguma n'embeeyimbamu. Yes sebo. Nojja bulungi nnyo ne tukolako bulungi nnyo sebo. Laavu maaso ono omusanzo otya gwe nga gwe. Kasitoma waffe mulungi talina tabbu. Ebyakataapu byayogeddeko by'obiwulidde. Okuveewaawo. Laavu maaso waba mu Uganda mwe mulimu na ttiimu kataapu. Ttiimu kataapu abakoowu twakoowa laavu naawe. Lwaki mba nkwagala ng'ogenda kundumya nsiibe nga nkaaba gwatampa ssente gwe kyavu n'okujja nkyalire lutalo akataapu kange kakimalanga kuba go nkenda kakaabirira sirina ssente z'amazzi leero. Katuwa. Mami jangu osomera abantu ennamba y'essimu abeetaaza abakubira atyo kubafuna. Ennamba y'essimu yaffe ya WhatsApp tulina 07 noti 7 noti 83 46 tulina ne noti 7 5 4 16 39. Ku mutimbaga temulinako kabanja oli wasobola obbasanga ne mutandikira. TikTok tuli ku TikTok, Instagram, Facebook Mystic Saloon, TikTok Mystic Saloon 1. Waneno byonna. Tukola mobile services ez'abantu nga basukka abantu 5. Kasa mubeera nga muli 5 okudda waggulu tujja. Bamuli 5 okudda wansi services tuzikolera wano naye era tubawo obudde obwamangu ne tubakolako ne musobola okutravelinga gye mulaga. Kozi ngolina koota zisizaawo naye zigenda kwerekereza. Kale sebo tweyanziza tukyalirako. Abagole babakolako? Tukola ku bagole bulungi nnyo services zonna tuzikolako eza beauty. Yes sebo. Mwa abatumetta omuzigo ne munzija mu kala yange ya bulungi. N'ebizigo tubirina ebibrighteninga, ebilighteninga, shampoo, shower gels, lotions nabyo tubitunda sebo. Toyanza kati gwe muna Uganda lwaki todduka mbirono gyane eno ku Mystic balina body scrub, body massage, deep kino kyabadde kitete. Kati kano ka deep tissue massage kabeera ka pain. Abantu abalina pain mu mubiri be bakola kano ka deep tissue massage. Ono full body massage just abeera wa relaxinga fatigue bichi. Then kano ka hot stones nako ka pain omugongo oguluma tulina ne automatic massage bed. Ngobeerako kuli eri kugamba ne weetiribosa. Ekyuma kikumassaging bulungi ekyuma kyennyini ye automatic massage bed nyungi nnyo abantu abakuliridde mu myaka abalina obuzibu ku spine. Ku bbeeyi etya? $5 gyokka. Automatic massage bed kweri $5. Toddayo na bulumi bw'owaka. Tweyanziza. Kale sebo. Mase tumalirize ebyaffe tuve wano eno omanyi gonnyumira nnyo ompe enseko. Tusiibule abatulaba naawe kennyini njagala okunge abawagizi bo obalagirire babasobodde bajje. Bagenda kusobola. Bafani bange abalungi abanzikiririzaamu nga nze Laavu Mase Zonto wamu omu bw'ati. Oli proud okuba Zondo? Ngenda nakuzaala abaana bange mbatume Zonto families, babi Zonto families. Saaba Zonto lwaki tono na mmemba ono? Kati ndi mu kunoonya Saaba Zonto. Kidomoli. Mbeere nabo mbayizo naye nawulidde ngu ali ku list. Naye tuli bakufa. Ojja kwaka mwegattako bweti. Bamuwe. Ate bagambe lwe yasinkanye Mase lwe yafudde. Wana ode ne balista Timo naye bamunoonya ku nsonga za YouTube. Befeeko nze bya YouTube sibimanyi. Sibirimu. Kebaita akatengo mulimi Oluganda. Sikatengo mukwano gwe ngoli wano mu Uganda bo bakaddama bibabeereyo ne basama bisekaddama. Bijje wano mu Uganda ebyo bikatsi yuji bisarake. Bijje byasamire wano babinywe. Tebasobola kukubira mbeekuulo wano. Wano mu Uganda yo lwaki oba okubira w'enduulu ebyekisiru bye bakumakumamu abantu omuliro abantu bafudde muzine ne muzina. Jangu obikolere wano Uganda ojja kakasa. Nti wali agifuga ojja kulowooza nti bw'okuba omulange eyo gwe weefuga. Bamanyira nnyo bamanyidde nnyo Uganda ne kisukka. Batugamba tulina ba president babiri. Ani naani? Kyagulanyi ne Tibuhaburwa. Ani? Kyagulanyi ne Tibuhaburwa. Kasotegedde tawabulwa. Kati jangu omuwabula ajja kubafuga mpaka. Teri kuwabulwa. Nze nafaako enjeri gye nafa nga ndi Sawudo lijjukira lwe nafa. Emyezi 3 nali ne Katonda.
natuuka ku mulyango gw'eggulu bwenti nga bamalayika bandaga ekitabo ky'omukulembeze. Owemula. Si kuwemula, tuulakaawo wansi ng'akyalina emyaka 2 mu egyo. Tukkiriza tunyumye eddakiika nga 5. Mbadde nsaba tunyumize kusinkana Katonda okwo ku nfaayo. Nafa nga ndi Saudi. Kyekyakuviirako okufa bulwadde oba Katonda yakunona bunoni? Kasita nalaba omulambo nafa emyezi 3 nali muggulu. Bw'omala okufa otuuka otya ewa Katonda, malayika ze zaakunona oba? Malayika zaanonerawo mu bbanga. Kati waggulu awo ng'onootera okutuuka ewa Yesu waliwo akatebe ka wayiti. Bw'oba okoze ebirungi omala katuulamu ke kapima. Yeringa mizaani. Kati ngenda ntuulako nga bangamba obuzaayo ebibi 3 tosobola kuyingira ggulu, naye Katonda agambye nti odde wansi obuulire ki ebiri mu ggulu. Nga mubuuza ate mbuulire ki nga ndaga ekitabo ngenda okukeberako nga kuliko pulezidenti ng'akyalina emyaka 25 egy'omu maaso okutufuga kuva kati bali emyaka 25. Kati mwabali mukyalaalaalaala temulowooza nti agenda kumala gavaako kubanga Katonda yandaga nti ye yamuwa obukulembeze. Bwe yagendako mu ggulu. Yes. Obujulizi obulina nti Museveni akyatufuga emyaka 25. Kati mu mabbali ne ndabawo ekitabo ekiraga nti ne Muwooza ajja. Ye ate Muwooza agenda tufuga emyaka 62. Kati abagenda okufa mugira mufa bwe tubaziika. Masi. Ggulu kyeryo. Eri mukono wali eggulu wandigambako ery'abanyankole eryo Mbarara wali eggulu. Oba gye wali nga weebakamu kati nawo n'oloota emyezi ne gidduka. Nali muggulu eyo wa Yesu. Nalabira ddala ebigenda mu maaso. Tebaakubulira kudda kubuulira ku njiri. Enjiri yo sisobola gibuulira, ngenda kutandika okubuulira enjiri nga Muwooza ayingidde ku ntebe. Ezo oli ttiimu MK. Automatically. Totidde. Ate kati bagaye buli awagira omuntu wo nze ngenda kutta. Nange mundeke mpagire gwenjagala kati ani ayinza otufuga wano mu Uganda oba olaba. Ate Kyagulanyi agenda kufuga mmwe naawe. Kyagulanyi tumwagala kw'olw'ensonga nti yabalekawo mmwe n'alumba ewaffe n'awasaayo abantu abalungi ate abawoomu. Mumwagalako kuba wasaamu kyo. Yatuwasaamu n'atuweesa ekitiibwa nti naye omulaba nti agomedde asobola okulekawo abakazi beewabwe n'ajja ewaffe. Kyokka temwagalako. Tumwagala ku lwekyo naye ng'ekyokutuula ku ntebe alimba. Sitole y'eggulu eweeredde mwalimba Masha si bulambe waneeno. Banange nsiibula nga mbagamba mujje wano ku saluuni yaffe gye bayita Mystic Saluuni ewandegeya. Mujje bambi musibe enviiri zonna, bakola ku bagole, bakola bode massage, bakuuta ebigere, bakola ku baana abato, nawe abasajja babasala akaviiri n'abakyala babakolako bulungi, basiiga enjala mukwano. So bambi bakola makeup omulungi, obukooweko buno obutunula ngo ogira bwoti nga bukalinga akanyonyi babukolako bulungi nnyo. So bambi mujje wano mutuwagire, tubaagala nnyo bamikwano. Abananga bali ku expo okuva gye twatandikidde tubadde ne muganda waffe Love Mase ba vibe njereere tewaba kunyiikaala atubulira oba true story ye naye nga ffe tulabanga abanyumirwa obunyumizi. Omwana Soda tubadde ku Mystic nyongera okujjukiza nti esangibwa Wandegeya oluyitako mu bitaala bwoti kati ningodda ku Bombo Road nga tonnatuuka ku Stanbic Bank emabega waayo era ekikubo kwennyini wewotera bwoti n'otuuka balina services zaabwe ennungi. Enamba twazisomye waggulu scrolling oddeyo waggulu ozisome mu bo nenkujjukiza n'aba Salamu Furniture balina furniture omulungi, ntebe, bitanda, kusulako, dining, buli kimu. Kalonda akwatagana ne furniture ababayita abasalamu furniture basangibwa mu kibuga Kireka Banda. Kasootuka ku Nabisunsa Girls akakuba akambukayo wakyemmanga we bali ensonga zitambule malidadi sana. Osobola bakuyawo ku namba zaabwe awo wansi oba no bakyalira ku mitimbagano gyabwe ne explore omuwe tuli mukama abatukuumire. Export TV to the world.